الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjufu tusaba okusaasira kwe n'emirembe abisse ku kitibwa Mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'eri abo abaatukulembera mu bukkiriza n'abo abagoberera obuwufu mwe baayita ate n'abo abali bagoberera okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lw'alisalawo n'aba ng'azingako ensi eno. Allahumma amin. Amanya Umar Sulaiman Kasule, omusomesa wa ilmu al-fara'id, tutambula naye ku Al-Ihsan Muslim Central okusobola okuyiga ku bikwatagana ku nnyanja y'ebyobusika ku sayidi ey'eddiini, tutegeere butya buteekeddwa okuba nga tubigoberera, biteekeddwa kutambula bitya. Obusiraamu bugazi era twagiyita nisful ilm, kitundutundu ku kumanya nga omubaka sallallahu alayhi wasallama bwe yakuyita. Nyongera obbategeeza abatugoberera nti ensonga ezo tuzikolerako ddala. Tukola kye bayita family reconciliation, okusobola okutereeza families bali eyo batemagana, balwanagana, bali eyo tebategeera biki bigenda mu maaso, tamanyi basika be baani, bateekeddwa kufuna ki, emirimu tugikolera ddala. Era n'okwongera obbategeeza nti tuli mu authority, tuli mu mateeka mwe tuoperatingira ku sayidi zombi, ey'oluzungu n'ey'eddiini. Olwekyo yenna abayetaaze osobola okubeera nga ate mwana wattu otunoonya ku nnamba ze tuli okubawa zibeerako ku screen okwo, osobola okuba nga ate mutugoberera mpola mpola nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba basobosezza. Nyongera okubanjulira enteekateeka ey'abakulu ebasomesa ku musingi ogwa primary ey'eddiini gye bayita ibtida, ne giyite secondary y'eddiini giyite al-i'dad, ate ne omusingi ogwa thanawi giyite senior 6 oba A-level. Omusingi weeguli nga gupresentinga bannaffe aba Al-Hadiya Islamic Primary and Secondary Adult Education Center, baavaayo okuba nga ate bayigiriza abantu abakulu okusoma eddiini ey'Obusiraamu. Nga guno gwe mwaka gwennyini gwe basuubira okuba nga ate mwana wattu baddamu okubasomesa. Basangibwa e Nabweru, otuuka e Bwaise n'obranchinga n'odda ku Nabweru Road, bw'otyo n'obeera ng'odda Katooke Road, awo we bali we basangibwa. Osobola okuba nga obanoonyako n'obeegattako n'osoma mu budde obw'enjawulo. Balina session ez'enjawulo, balina evening session, ne babeera ne everyday, ne babeera ne okusinziira ku muyizi nga bw'abazze obudde, bakuwa obudde okusinziira ku bayizi nga bwe baba bazze, basobola okuba nga bakusomesa at least essaawa 2 mu buli lunaku. Mbakubiriza tutuule wansi obusiraamu tubusome, kyekigenda okutuyamba okubeera nga tukolera ku busiraamu nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala. Mukkirize oluvannyuma lw'ebyo mbakubiriza era emikutu gino mugyekwateko, mubeere nga muyiga ebyo byonna ebyabayitako, mubeere nga muyiga ebikwatagana ku ddiini ey'Obusiraamu, ebikwatagana ku busika, ng'oyita ku mutu gwennyini ogwa Ihsan Muslim Central. Emisomo gyaffe gyonna emikadde kwegiri ojja kuba ng'ogifuna, so nga ate era tubeerako ddala buli Lwakuna okuba nga tubaweereza. Osobola okugenda ku mukutu oguyitibwa Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Ogwo omukutu nagwo gubaako bya busika byokka. Osobola okuba nga ate mwana wattu ogusubscribinga. Ye lwaki temusubscribinga mikutu egyo n'okubanga mugilayikinga, musobole okuba nga ate mumanya ebyo byonna ebiba biteereddwayo wamu n'ebyo ebipya ebibeera bizze okusobola okwongera okuyiga eddiini yaffe ey'Obusiraamu. Tugenda mu maaso, omusomo omukulu gwe tuliko gubadde ku nsonga eziyitibwa ensonga ezisembeza omuntu mu busika in general, nga bwe tubadde tuzitunuulira, ng'ezo twasooka nazo z'ensonga ezikkaanyizibwako abamanyi ab'eddiini ey'Obusiraamu, naddala abamanyi ilimu al-fara'id oba gye twandise ennyanja y'ebyobusika. Ensonga ze bakkaanyaako eziri genuine nga tewali n'omu yazaawukanako, ziri ensonga 3 era nga nkakasa twazigusizza, twazimaliriza mu biseera byaffe ebiwedde. Ng'olwaleero insha Allah tugenda kuba nga tutunuulira ku nsonga eziyitibwa asbabul irthi al-mukhtalafu fiha, ensonga ezimu kuzitwalibwa nti za busika naye ng'ate zaayawukanibwamu eri abamanyi ab'eddiini Busiraamu. Mu nsonga z'ebigattako twaziraba mwe muli obufumbo,
kitegeeza nti akakwateko ku wakati wo n'oyo gw'ogenda okusikira kateekeddwa okubanga kayitira ku bufumbo. Either ng'oli mukyala mu maka, tetugambye gwe yawasaako n'amutta, wabula omukyala gw'akyalina mu maka, oba omukyala ng'ali mu idda naye ng'agenda kumuzza oba nga yamuwaako ku talaka, naye nga talaka eyo si eri bayita talaka kaŋŋaŋa, bagiyita tonziriranga. Ezo omwana wattu omuddu asobola okuba nga azza mukyala we, kitegeeza abalibwa nga omu ku bantu abateekeddwa okumusikira. Ensonga ey'okubiri lwe luganda olubeera wakati w'omufu n'abo abalina okumusikira, era nga nalwo twalitunuulira ne twongera okuba nga tulambulula ku nsonga eyo, era nga twagitunuulira ne tulaba sides z'abasika mwe bava, omuli ab'eŋŋanda okuva ku sayidi eya taata, maama ne sayidi ey'abooluganda abalala basigadde. Nga bwe bajja tubitematema, era nga muzo twagamba mulimu abaana, mulimu bataata, ebikolo bajjajja, nembeeramu ate ne bayita alhawashi abooluganda abasigadde. By'emitendera esatu egy'abasika mwe bava. Tugambye mulimu ebikolo be bajjajja n'okudda waggulu, bajjajja bamujjajja musajja okudda waggulu ne bamaama bwe batyo. So ne tugenda ate ku sayidi eya kye bayita al-furu' amatabi, nga be baana n'abaana b'abaana n'abaana b'abaana oba abazzukulu. Abo nabo ne guba mutendera. Ate ne tulyoka tujja ku mutendera gwe bayita al-hawashi abooluganda, baganda bange bannyoko oba baganda b'abalenzi. So mu mbeera efaanako bw'etyo, abo ze sides esatu ez'oluganda nga bwe twazitematema. Ne tusembyayo oba ensonga eyasembayo ye yali ensonga eyitibwa alwala, obusika obw'obuddu obwaliwo wakati w'oyo asikirwa n'amusikira. Singa kyasangibwa nti waliko omuddu eri omu ku bantu nga n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yayisiza ku muntu oyo n'akuta n'ava mu buddu, bw'owakolanga ebyobugagga oluvannyuma lw'okuwa rights zo zonna, ate Allah n'agera n'ofa n'osooka mukamaawo oba eyaliko mukamaawo, Allah subhanahu wa ta'ala eyaliko mukamaawo obuyinza nti singa oba toyina bakadde, toyina basika balala bonna okuggyako ye nga yaliwo, ebyobugagga byasobola okuba nga abitwala. Era kyekimu singa oba n'abasika ng'abasika abaliwo tebamalaawo bya bugagga byo, bwe bisigaliddewo byonna biba bisobola okumuddira. Ekyo bwe kityo bwe kitegeeza nti singa atugabanya ebyobugagga n'oba nga wasangiddwawo remainder oba residue, abantu bano agenda mu bayita aba residuary heirs, abasika abalindiridde ebibeera bisigaliddewo. Ekyo nno kye tugambye nti ze ensonga ezo esatu ze twatunuulira ku mulundi guli, ng'ezo tewaliwo mumanyi yenna mu bamu ku betukulembereza nga bamuli a'immatul arba'a, baimaamu abana, omuli Imaamu Shafi'i rahmatullahi alayhi, omuli Imaamu Maliki rahmatullahi alayhi, omuli Imaamu Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, wamu ne Imaamu Ahmad ibn Hanbal radiyallahu ta'ala anhum. Abo nno be bamanyi okusookera ddala be twandiise nga bapioneers ab'amadhahibu al-arba'a ge tumanyi ge tugoberera okusinziira nga ensi yaffe Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagitonda. Ezo ensonga tewali yazaawukanako. Ojja kusanga ensi ezigoberera amadhahabu ag'enjawulo, ojja kusanga ko nga Indonesia, Malaysia, Uganda wano waffe, Tanzania, Kenya bali ku madhahabu Imaamu Shafi'i au madhahabu Imaamu Shafi'i. Ogende Madina abali ku madhahabu Imaamu Maliki, ogende Misiri abo bonna bagalina, wal Yaman kaman ne Yaman bonna bagalina, bonna gye bali. N'awalala ojja kusanga nga ebintu babirina. Ate ab'e Makka be bali ku madhahabu ga Imaamu Ahmad ibn Hanbal, bo ge basinga okutambulirako. Naye wano tetugamba nti amadhahibu nti kyosanze nga tekiri mu madhahabu gano nti eri tusobola kukijjayo, nedda. Obusiraamu busigala buli kimu. Okusinziira tetunoonya nnyinnyonnyola entuufu. Olina kusoma n'omanya nti Imaamu Maliki yagenda na kino ne Imaamu Agundi yagenda na kino, naye okusinziira ku mbeera eriwo nti bwe ngeraageranya obujulizi bwa Imaamu Maliki ne Imaamu Ahmad ibn Hanbal ku kino kye kisingawo obulungi. Ngwe kigeraageranya n'embeera eriwo currently n'okirelatinga ku ekyo kye baagattako oba kye baayawukanako n'okola kye bayita ekkubo. Olwo kitegeeza nti omuntu oteekeddwa okuba nga omanyi obusiraamu, kuba tosobola kukozesa reasoning without knowledge. Tosobola kukozesa ntegeera yo nga tolina kumanya kw'osinziddeko. Kitegeeza tulina kutuula wansi tusome obusiraamu. Bw'onaaba obusomye ojja kweyagala, ebyo byonna bijja kuba byangu gy'oli, kubanga ojja kusigala osoma sayidi ne sayidi n'okola ekkubo wakati eba
yeetaagisiza. Atugamba nti ekisomo ekitabo kye tusomamu era kankibabuulire ekimu ku kyo kye twesigamiddeko ennyo era nga mwana wattu kyagatta ebitabo bingi nnyo ebisigadde ebya faraid, era omuntu yenna ayagala okuba nti ogaziwa mu irimu eno ojja kunoonya ekitabo kyenyinza okukuwa ekimu ku kyo ekiyitibwa al-khulasatu fi ilmi al-faraid ekya mujalladu gwa 10 ayitibwa Ustadh Dr. Nasir bin Muhammad bin Mashriyi al-Ghamidi. Oyo nno musajja amanyikiddwa nga omu ku basajja abaali basomesa wakiilu kulliyatay sharia wa dirasati al-qadaiya wal anzima. So ekyo mukulembeze oba yali musomesa ddala nga ye yakwasibwa ezimu ku faculties zibayita dirasatu wal qadaiya ashariatu saidi ya sharia y'amateeka ag'eddiini wa dirasati abasoma saidi ya dirasa mba mutegeeza faculty eyo that is Arabic language and others. Al-Ustadh al-Mawarithi wa siyasa musajja mumanyi nnyo mu irimu eyitibwa oba ennyanja eyitibwa ebyobusika wakadhalika wa siyasati shari'iyya na ebikwatagana oba kye twandise siyasa ebyobufuzi oba biyite ebintu ebikwatagana n'entambula y'ensi ebyamateeka bi jamiati al-Qura musomesa ku jamia eyitibwa al-Qura bi Makkah al-Mukarrama Makkah. Tab'atu al-10 tab'a ya oba kye twandise edition ya 10 ekitabo kino omuntu aba kyetaaze tadamana ikhtisarat wa idafat muhimma. Ekitabo kino kyakuŋŋaanya amakulu kyakolebwa ne kikuŋŋaanya ebitabo bingi nnyo ebisinga obungi ojja okusanga mu faraidu kubanga nja kuwaayo ebimu ku bitabo nga byonna by'onosanga muno already ojja kulaba nga babyogerako obulamu muno bayongeramu ne babeera nga bongera okugaziya ebintu ebisinga obungi. Gamba nga ku kitabo kye bayita tahqiqatul mardiya ekya Fawzani ogende waliwo kye bayita ilmu al-faraid waliwo tashil al-faraid li Ibn Taymiyyah bingi tuyinza bemalayo ebitabo bingi naye nga bw'ogenda okubisomamu byonna raidu fil faraid nakyo wekiri ogenda okubisomamu bw'otyo ogenda okumaliriza nga ekitabo kino yani ummu kutubu al-madha al-faraid kino ekitabo kyakuŋŋaanya ebitabo byonna ebya faraidu nebeera nga irimu eyo baginnyonnyola ne bagaziya endaba ez'abamanyi ez'enjawulo ne zireetebwa ne bakuwa ne qawlu rajih ne bakuwa n'ekigambo ekisembayo okusinziira ku kugeraageranya okuba kuleeteddwa ku nsonga ez'enjawulo. Nga bwe tunaalaba ekisookera ddala tugambye nti ikhtalafa ahlul ilmi fi ba'd al-asbab allati addaha ba'duhum sababan lil-irthi. Abamanyi baayawukana ku zimu ku nsonga abamu ku bannaabwe ze baafuula nti ensonga ezisembeza omuntu ku busika ze tugenda okutunuulira wabula essatu ze tulabye ezaakulembera zo twakakasiza nti ensonga ezo teziriko kuwannaanya tewali mumanyi yenna yazaawukanako. Agamba nti abamu ku bo baaleetayo ensonga ne baziyita nti za busika ate abalala ne bagaa nti nedda ezo tezigwayo. Agamba nti wanafaha akharuna abala ne bazigaana wa ashharuha hadhihi al-asbab ma'al ezimu ku zo tugenda okulaba wano wammanga nga omuli al-irth bil wala wal wala'u al-muwalaatu. Agambye nti obusika obwogamba obw'obuddu oba obw'omukwano obuyinza okubeerawo wakati w'abantu ababiri alladhi kana ma'rufan fil jahiliya obwo bwaliwo mu jahiliya alwala ng'omuntu oga nti ndi mukwano gwange nfanfe nva kuwala kye twaligambye eky'obuddu kye twakirese mbiri eri bibekkaanyaako naye hadha alwala eno wala ey'okubiri gye baleese kwe kuba nti omufanfeewo owulire ng'abantu abattanga omukago olw'omukwano omungi gwe baalinanga naga nti owaaye kati tufuuse ba Luganda olw'omukwano gwe balina olinaluka noga nti nsala wano naye nkusale wano tugatte omusaayi tugambe nti omusaayi gwange nga Abawarabu bwe bagambanga nti omusaayi gwange musaayi gwo owulidde obusika bwange busika bwo kusaanawo kwange kusaanawo kwo owulidde akada bwe batyo baayogeranga nga bawera olw'omukwano gwe baalinanga era ne bakifuula mu jahiliya during the period of ignorance ne bagaa nti ekyo ekiseera ekyo abantu abo baalinga basikiragana ku lw'ensonga eyo itibarahu al-hanafiyati sababan min asbab al-irth. Era mu kyo munnange bw'ogenda okugobera madhhabu ga Imaamu Abu Hanifa rahmatullahi alayhi ku sayidi eyo baakigoberera abamu ku bo abagoberezi be oba abayizi be abakigoberera ne bagamba nti eyo nsonga baagitwala nga nkulu nnyo nti singa muba bamukwano nnyo n'omuntu ne mutta omukago musobola okusaawa ato al-irth bil wala oba seekyo omuddu. Agamba nti
وجمهور أهل العلم على أن الموالاة ليست من أسباب الاثنيات abamanyi bonna basinga obungi kitegeeza bw'ogenda ku sayidi ya Imam Shafi'i n'ogenda ku sayidi ya Imam Maliki n'ogenda ku sayidi ya Imam Ahmad ibn Hanbal ojja kusanga nga eyo bo ensonga baagigoba teriimu mu nsonga ez'obusika wa anna hadha kana min a'mali al-jahiliya era ekyo baakitwalira mu nsonga mu bimu ku byaliwo bye twalabako mu ntandikwa nga tutandika irimu eno nti baakireetanga oba bakikozesanga nnyo mu kiseera ng'obusiraamu tebunnaba kubanga ate obwannabbi sallallahu alaihi wasallam nga bujja agamba nti fanasakahu al-irith bil-qaraba n'olwekyo oluvannyuma lw'obusika buno okujja Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe twalaba tadarrujan in steps, different steps obusiraamu engeri gye bwali bujjamu gye bwali butambulamu Allah subhanahu wa ta'ala najjawo obusika obw'omukwano obubasangawo obwa abantu abattanga emikago olw'omukwano gwabwe Allah n'abujjawo obusika olwa karaba obwa seruganda amakulu obw'oluganda olw'omusaayi وقد سبق بيان هذه مفصلا في بحث الميراث بالجاهلية وصدر الإسلام ngera bwe mbagambye bino twabinnyonnyola mu kiseera ekyakulembera nga tunnyonnyola al-mirath fil jahiliya wa sadr al-islami we twali tunnyonnyola obusika obwaliwo mu kiseera ekyobutamanya nga nabbi tannatumwa wamu n'ekiseera kye bayita sadr al-islami ku ntandikwa y'obusiraamu olwo ntandikwa y'obusiraamu nabannyonnyola ne bagamba nti okuva mu mwaka 622 nabbi we yasengukira that is where migration was bwe bagenda e Makka olwo okusenguka okwo obusika obwateerwawo nga buzimbiddwa ku bwa jahiliya obusika obwali obwa seruganda wakati w'abamuhajiri ne ba ansari bwe baali nga basikiragana naye nga alaba buzimbidde ku jahiliya paka Allah bwe yassa aya ezikwatagana ku busika obw'eddiini y'obusiraamu ebyo nno nga bwe tubyogedde osobola okugenda mu kitabo ekiyitibwa Raddul Mukhtar ala Dulal Mukhtari mujalladu gwa 6 safha eya 764 wamu n'ekitabo ekiyitibwa ekitabo kyennyini ekyo osobola okugenda mu kitabo kyennyini ekyo safha eya 47 paka ku 48 era osobola okuba ng'osanga ebintu ebyo tuva okunnyonnyola ensonga ey'okubiri ensonga y'omukwano tugimaze kitegeeza ensonga y'omukwano abamanyi bonna baagikuba abasinga obungi okujja ku sayidi emu sayidi ya Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi ensonga ey'okubiri al-islamu ala yadi shakhsin abamu ku bamanyi bagamba nti omuntu singa asiramuka nga asiramukidde ku muntu ng'omuntu oyo gw'asiramukiddeko amakulu yamulese mu busiraamu nti bagamba بعضهم أعده أهل العلم سببا من أسباب الإرث بالولاء abamu bagamba nti olwabira wazzewo omukwano gw'obwa seruganda olw'okusiramuka kakati bagamba nti omuntu oyo abeera musiramudde basobola okuba nga bamukwano nnyo era basobola okukola ki okusikiragana oba asobola omusikira amakulu gwe gw'osiramudde bw'abanga afudde n'akuleka ng'oli mulamu bagamba nti olw'omukwano guli gwe wakola omuntu ono ddawa gye wamukolako n'asiramuka nekibeera nti ate agenze n'afa kati ng'olwo osobola okujja omusikira abamu ku bamanyi bagamba bwe batyo agamba nti idha lam yujadu sababa min asbabi al-irthi thalatha singa oba toyiiko nsonga ku ziri essatu ze baagattako as-sabiqatu al-muttafaqu alayha ku ziri essatu ze baagattako oba ze beegattako abamanyi bonna wa huwa qawlu Umar ibn al-Khattab ngeri kigambo ekyo mwana wattu abamu ku bamanyi Umar ibn al-Khattab wa Umar ibn Abdul Aziz wa Ishaq ibn Rahawayhi wa Tawusi wa Rabi'atu wa Layth ibn Sa'd ورواية عن الإمام أحمد إلى ممكن جوجرا وسيد الإمام أحمد إلى أبو باتشوجرا كباتشيكتاكو نعم اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمة الله تبارك وتعالى عليهم إلى نابا مكبماني ومسك ابن تيمية ابن القيم الجوزي نبوة تنسونجي أبام باجيكتاكو وبه قال الحنفية بشرط إلى إنسونجي نكسيد الإمام أبو حنيفة تجد فنيايو إن جوجرا سوكا ku sayidi y'abamu ku bamanyi nga basahaba abamu ku betulabye abanene ne enjogera emu ku sayidi ya Imam Ahmad ibn Hanbal bwepo ne ku sayidi ya Imam Abu Hanifa abamu abagenda ku nsonga eyo naye nga bataddewo akakukwakulizo ku sayidi ya Imam Abu Hanifa basaawa akakwakulizo bagamba an yuslima ala yadayhi omuntu oyo oba an yaslama ala yadayhi omuntu oyo ateekeddwa okuba nga gw'omusiramudde wayuwalihi
era naba nga amufuuse mukwano gwo noba nga otambudde naye nga muli ba mukwano fa idha fa'ala dhalika fa innahu yarithuhu wa yaqilu anhu nti era singa ekyo obeera okikoze omuntu oyo oba osobola okumusikira wa yaqilu anhu era singa abazizza omusango ng'omusango ogwo gumwetaagisa kuwaayo ngamiya penalty yakuwa ngamiya ng'okutta omuntu osobola okuba ng'omusasula ku gye bayita diyatul aqila ey'okutoola engamiya 100 ng'omuntu zimubanjibwa ne baba nga abafamire ye abakakatikwako okuba nga bamusikira basobola okuba nga bamukola ki bamusikira eyo njogera yemu kubamanyi wastadallu bihadhihi al-adilla era balina obujulizi bwe beesembesa minha ma rawahu tamamu dar mulimu hadithi eyaleetebwa tamamu dar yona amanyikiddwa nga sahaba omu ku baalaba masihi dajjal radiyallahu ta'ala anhu najja faqassa ala nabi sallallahu alaihi wasallam sahaba abaalaba ku masihi dajjal fi waqti nabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhu qala yagamba nti qultu ya rasulallah yagamba najja tamamu dar atunyimiza nti najjira mbaka muhammad sallallahu alaihi wasallam nimugamba nti wangu mbaka wa allah ma sunnatu fi rajuli min ahli alkitabi yuslima ala yadayhi ala yadi rajuli nti kintu ki omuntu oba kiki ekiyinza okubeera wakati w'omusajja abaasiramudde musajja munne nga amusiramudde naye nga gwasiramudde abamu bali betumanyi bannannyini bitabo oba bannannyini kitabo abaweebwa ekitabo bwe bali bayahudi n'abanaswara abantu abali abagoberezi ba musa n'abagoberezi ba isa alayhi salam qala sallallahu alayhi wasallam nabbi yamuddamu n'amugamba ebigambo bino wammanga nyeno hadithi bali bannaffe gye beesembesa okugamba nti omuntu obanga gw'omusiramudde osobola okukola ki osobola okumusikira agambe nti huwa awla annaasu bimahyahu wa mamatihi nabbi yabagamba nti oyo omuntu abasiramudde omuntu yaba asinga obulungi gyali mu bulamu bwe ne mu kufa kwe hadithi eyo ginoti ya tamamu dar والذي عليه عامة أهل العلم أنه إذا أسلم الرجل على يديه على يد الرجل لم يرثه بمجرد ذلك naye ate abamanyi bonna abasinga obungi kye baliko kye bagamba nti nedda ekyokusiramula obusiramuzi omuntu n'obeera ng'omusiramudde ng'ayitidde kuggwa okusiramuka kwe ekikufuula musikaawe njagala muntegeere bulungi wastadallu ala dhalika bi adillati era ne baleeta obujulizi tegeeza bakubye obujulizi bwa tamamu daali siga nti bufu naye bulina kye bugenderako kuba bo nga bwe tugenda okulaba ekisookera ddala qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam innama alwalaa'u liman a'taqa nabi yagamba nti mazima ddala obwa wali oba wala omukwano gubeera kwoyo oba obusika obw'omukwano kumpi gugira okufaanagana okusembera oluganda bubeera kwoyo abeera atadde omuddu walwajhu minhu annahu yadullu ala annahu walaa'u lighayri almu'tiq annahu la walaa'u lighayri almu'tiq eyo no hadithi netulaga nti tewaliiwo mukwano guyinza kujjawo obusika kubanga obusika obukkirizibwa tebusobola kujjawo nga tewaliiwo muntu nti oli bamutadde kumujja mu buddu kubanga nabbi yagamba nti obusika obuyinza okubeerawo bwe bw'omuntu abadde n'omuddu n'amuta n'amuwa free naga nti wa islaamu ala yadi al-shakhsi laysa itqan naye ate okusiramula omuntu n'omulaga vision n'omunyonyola obusiraamu fa'tanaqa bihi n'abeera nga obusiraamu bw'ati abumatidde n'abuyingira n'abwemburesinga tekikufuula kuba nti oli mu bantu abateekeddwa okusikira ku bintu bye fala yakunu lahu bihi walaa'un era n'ekyo tekisobola kusembeza ku nsonga ekyo ensonga ey'okubiri gye baleeta mu bujulizi obwo anna asbaaba almiraathi ghayra mawjudatin fiihi bw'otunulya hadithi eyo togenda kugisanga nti mulimu ensonga egamba nti omuntu asobola okusikira omuntu hadithi nga bwe twagisomye kuba nabbi yagambye nti huwa awla nnaasi bihi fi hayatihi wa maatihi omuntu oyo abasiramudde omuntu oyo abasinga omuntu obulungi abasinga obulungi eri omuntu oyo gwasiramudde mu bulamu bwe ne mu kufa kwe nagamba nti wa ajabu an al-istidlali bi hadithi tamami ddari min wujuhi era abamanyi baddamu okuddamu hadithi ya tamamu ddari gye tusomye waggulu nga bagezaako okunnyonnyola bali bannaffe abagyekwatako nga mwe mwali n'abamu ku basahaba awaluha nga bagiddamu mu ngeri ez'enjawulo esooka ku zo annahu hadithun da'ifun wa da'ifu la hujjata fiihi nti bagidha'afa bagamba hadithi eyo hadithi innafu era hadithi ennafu tetugireetanga bujulizi tetugijjaamu mati tetugijjaamu hukum la nahkum bihi bal yustamalu fi madha fi tarhib wa targhib bakireta ekyo mu kitabo ekiyitibwa al-Mughni mujallad ogw'omwenda sharh sahih al-Bukhari bakireta ne sharh sahih al-Bukhari nakyo mwekiri mujallad ogw'omusanvu safha ya 375 ne Fathul Bari era nakyo bwe kityo bakireta sharh sahih Muslim ojja kukiraba mujallad ogw'e12 safha ya 46 paka 47 era nakyo bakireta ne bongera okubanga bagaziya ku nsonga eyo bagamba nti wa innama yufidu haqqun wa innama yufidu annahu ahaqqu bihi ekitegeezebwa mugamba nti haqqu bihi fi hayati wa mamatihi kyategeeza mu kyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyategeeza nti yuwalihi wa yansuruhu
omuntu oyo okubeera nga ye mukwano gwe n'okuba nga ye mutaasaawe mu bizibu byonna. Wagamba nti wayaghsiluhu wa yusalli alayhi, era ng'asobola okuba nga anaaza omuntu oyo n'amusalira n'okumusala. Idha maata wa yadfanuhu, n'aba nga era ye muntu eyalibadde omuntu omwangu ennyo eyalibadde asooka kumwanyu okuba nti omuntu oyo yamunaaza era yasobola okumusalira era yasobola okumuziika okukulembera ebintu bye byonna mu mbeera efaananako bw'etyo. La hujjata fiihi, n'olwekyo kiba bwe tubategeeza naye ekyo nga bali bannaffe bagambye ekyo tekiriiko. Wagambye nti wayadfanu idha maata. Thaniyan, engeri endala gye baddamu ekigambo kino ajja kukiraba atugamba nti annahu mu'aridun bi hadithi Aisha. Bwe tugendera ku hadithi eri bannaffe gye batuleetedde nti annahu awla nnasi bihi fi hayatihi wa mamatihi, nga nabbi bwagambye ya hadithi ya tamamu dar nti omuntu oyo asinga obulungi eri omuntu oyo mu bulamu bwe ne mu kufa kwe, babeera bawakanyiza hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha egamba etya? Agamba nti fil irithi bil wala, eyali eyogera ku busika obukwatagana ku buddu, nti omuntu singa aba atadde omuddu n'abeera ng'asobola okuba ng'amusikira. Fa innahu yadullu ala annahu la wala'u li ghayri al-mu'tiq. Kuba eyo hadithi yo yali etunnyonnyola naddala eya Aisha ng'egamba nti tewaliiwo busika busobola kujjawo ng'omuntu tatadde muntu kumujja mu buddu n'amuwa free of charge, n'amufola free. Ekyo nno bannaffe kye bagambye nti eyo hadithi bw'oba bagitutte bwe batyo eba ekontanye n'ebyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bye yayogera, eba ekubaganye. Ekyo kye kiraba mu Al-Mughni mujalladu ogw'omwenda saffa ya 254 ne Sharh Sahih al-Bukhari mujalladu ogw'omusanvu saffa ya 375 ne Ma'alim as-Sunan mujalladu ogw'okuna saffa ya 95. نجم وهذه الاعتراضات مردودة بأن حديث تمام الدار صحيح لا يقل عن درجة الحسن كما سبق بيانه في ترجمته والحكم عليه. إجنو أبا ما يوتو كمان حديثي تشجيرت زكوانتي سينفو حديث يا تمام الدار إلى تكا كوفا كدارا إلى حديث الحسن تسمى كوفا كدارا إلى حديث الحسن نيوان كوفا دينغري مو بنافو مكاتشي نيوما كسلسلة كجليتا naye ate tekiifola kubanga eri hadithi dhaifu kubanga yukhadhu al-ma'na yu'tabaru ma'naha, amakulu gatwalibwa wabula newankubadde nga akajjayi kasobola okuba akafu akayinza okujja nga kanafu akayinza okugissa okutuusa ku ddaala eri hadithu al-hasan. Abasomi ba hadithi mustalah al-hadith ekyo babeera bakitegeera. قال الحافظ ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه والذين ردوا هذا الحديث منهم من رده لضعفه. abamu ku bantu abaagaana hadithi eno babagizaayo abagamba nti bagisobola ogiramuza bagizaayo olw'obunafu. wa minhum man radduhu likawnihi mansukha, era mulimu abamu abagigaana olw'okuba nti hadithi mansukha fi hadithu alladhi jaa ba'da hadha alhadithi fanasakhahu, waliwo hadithi eyajja oluvannyuma lw'eno nebanga eno yali esanguddwawo. wa minhum man qaala, mulimu abagamba abamu ku bamanyi la dalalatan fihi ala almirath, ngera bwe tukirabye bagamba nti hadithi teyaliimu kalaza ku busika kuba nabbi agambye huwa awla bihi fi hayatihi wa matihi, nti omuntu oyo yasinga obulungi eri omuntu oyo mu bulamu bwe ne mu kufa kwe. Bal law sahha kana ma'nahu, nti singa ate ibadde ntuufu hadithi yalibadde amakulu nga geego huwa ahaqqu bihi, yalibadde omuntu omutuufu yuwalihi okubanga ya mukwano gwe wayansuruhu n'okubanga ye mutaasa we لأنها أوليته ميراثه. olw'ensonga nti ekintu ekisookera ddala ku muntu kwe kubeera nti asikirwa. wa hadha huwa at-ta'wil, era nga kwe kuvunula okwa hadith. wallahu ta'ala alam. wa mimma yadullu ala hamli al-awliyya wa mimma yadullu ala hamli al-awlawiyya fi al-hadith ala al-mirath, machimu ko kitulaga nti hadithi bayisobola okugitwalira ku nsonga y'obusika nga ye first priority. ma rawahu Rashid ibn Sa'di qala, ya hadithi yaletibwa Rashidi mutabani wa Sa'di agamba nti su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ani rajulin yuslima ala yadi rajulin, Nabi sallallahu alaihi yabuuzibwa ku musajja siramuka nga asiramukidde ku musajja omulala. Qala, kyava agamba nti huwa awla an-nasu bihi, ye muntu makulu asinga okubanga mulungi eri omuntu oyo yarithuhu wa ya'qilu anhu, asobola okumusikira era n'abanga asobola okumutwalira n'omutango ogw'okusasula. walladhi yadhharu wallahu a'lam, naye ekyeyoleka namula Ibn Taymiyyah walladhi yadhharu wallahu a'lam, ekyeyoleka mu hadithi eno ninga Allah gye tuzza okumanya kwa buli kimu
huwa alqawlu alawwal yensonga y'ekigambo ekyasoose ye nga ye mu ndaba y'ekigambo ky'aba Umaru ibn al-Khattabi anna man aslama ala yadi rajulin famata dhalika ar-rajulu fa innahu yarithuhu omuntu singa aba afudde nga yasiramukira ku muntu omuntu oyo gwe yasiramukirako asobola okuba nga amusikira idha lam yukhallif warithan bw'aba nga talese musika yenna lianna alhaditha sahihun wa idha sahha alhadithu kana rafi'an lilkhilafi olwansonga hadithu bw'eba ntuufu eba ejjeewo enjawukana fil mas'ala mu nsonga ولأن الذين لم يقولوا بإرث منه يقولون إن المال يذهب لبيت مال المسلمين oba oliawo nti bannaffe bali abagaana nti omuntu ono tasobola kumusikira bagamba nti lwaki tasobola mumusikira kubanga omuntu yenna tumanyi bulungi aba afudde nga talina basika emmaali ye beegenda fi baiti maali almuslimiina ebeegenda mu nnyumba oba state treasury ey'obusiraamu walhaqqu anna bayna hadha wa bayna man aslama ala yadayhi min as-sila al-khassa ate nga amatuufu kirufu kiri nti wakati w'oyo yasiramuka yafa none yamusiramula waliwo asila akayungo oba ennyunga oba enkwatagana ka bridge akatono akeyawulidde wakati waabwe mbiriri wan-ni'matu wal-fadlu n'obulungi obeerako wakati waabwe ma yaj'aluhu awla mirathihi min bayti maali al-muslimiina akasobola okusembeza omuntu oyo yamusiramula okusinga ate ku bayti maali al-muslimiina alladhi huwa li'umumi al-muslimiina kubanga yo tugimanyi nti ekola ku basiraamu bonna oba ekola yani yatawalla shu'una al-muslimina kulluhum jami'a yo etwala ensonga ezifa ku basiraamu bonna in general yonno bwe kitwe kibadde bwolazeewa nze ngenda ne bali abagamba nti la yarithuhu kuba singa kyali bwe kityo bano bannaffe abakuba enjiri baali badde be basikira abo be baba basiramudde ekyo kigambo kya Omar n'olwekyo okusinziira ku mas'ala walladhi yadhharu li nze kyendaba nze okusinziira ku mas'ala ngenda ne bali abagamba nti la yarithuhu tamusikira lwaki kubanga waliwo baitu maali al-muslimiina bonna ganti babasikira tukitegeeza nti emaali ogenda kugijjamu tegenda genda mu baitu maali al-muslimiina egenda kutwalibwa omuntu oyo ate ng'obusika twalabye ensonga essatu ezeegattibwako abantu zebakola ki zebeegattako abamanyi kati kitegeeza tetuyinza genda betulinamu kubuusabuusa tetuyinza genda mu nsonga gitayinza kutebengera nabo wadde okugitebengeza nabo abalala wabula tusobola okugenda nekiri ekyegattibwako abamanyi singa abadde yali muwoowe eri omukyalo oyo oba baali bawoowe baali bafumbo oba baali baluganda oba yaliko omuddu ezo ensonga ssatu singa ziba zibuzeewo ate ezino endala tuyinza obutazitwala leka tugende ku nsonga eyokusatu ezimu ku nsonga ezaabukanirwamu abamanyi baitu maali al-muslimiina state treasury ey'obusiraamu jihad al-islam ku side ey'eddiini olwaleero bw'ogenda okunona state treasury country wide simanyi oba Saudi gyeri walillahi alhamdu naye nga yo yinza okuba gyeri naye ni mu nsi ezisigadde illa aqallu min ad-duwal oyinza okusangayo ensi ntono nnyo ezirina baitu maali al-muslimiina naye la nadiri wallahu ta'ala alam agamba nti ittafaqa ahlu al-ilmi ala anna idha lam yakun li-shakhsin warithun la fi al-fardi wala bit-ta'sib singa omuntu afa n'aba nga talinawo basika bonna either hereditary heirs oba entitled heirs to receive any portion out of his wealth ng'omuntu talinaayo bantu bonna bano abasikira ebyobugagga ebyo bisigalidde oba bali abalina emigabo mu maali ye naye ng'afudde ali bwannamunigina bagamba nti walam yakun dhawi arham era nga talinaayo dhawi rahmin talinaayo omuntu yenna wa luganda lwe dhu rahmin anna maalahu yadhhabu li baiti maali al-muslimiina emaali ye ebeegenze mu nnyumba oba gye bayita state treasury ennyumba y'obusiraamu ekuuma ebyobugagga byayo agamba nti yunfaqu minhu ala al-maslahi al-ammati lahum ng'era ebintu biba biteereddwayo mu nnyumba y'obusiraamu ey'ebugagga mwana watu biba bigenda kugasa abasiraamu bonna okusinziira ku ekyo kiba kyetagisa okukola bisarfi an-nazar an kawni hadha ala sabili al-irthi ng'era abamu bagamba nti ekintu ekyo bamu bakitwala ku kkubo lya busika nti state treasury esikira omuntu yenna atalina musika au ala sabili al-fay oba nga bayinza okitwalira ku byobugagga bayita fay kitegeeza ekintu kyoyinza okufuna nga bw'onoolaba nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo ekika ekimu eky'abayahudi abaali bawangalira mu Madiina abaali bagezaako okuba nti balya mu busiraamu olukwe abayahudi abo mulaba abayisirayiri mu bani isirayira bagenda ne balya mu busiraamu olukwe kati nabbi sallallahu n'agamba abantu abo
bagobebwe mu Madina. Ekyokubiri emaali yaabwe n'etwalibwa kitwale ng'eminyago egifuniddwa egitaliiko kulwana kye bayita fayya. Nagamba nti ri'ayatan li masalihi al-amma masalihi al-muslimina al-amma, ng'ekigendererwa mu kyo kubeera nti ebintu ebyo bikola ebintu ebigasa abasiraamu in general, ng'okusima enzizi. Katugeze nti ofudde oba nfudde naye nga tulina state treasury mu nsi yaffe Uganda. Kati ebibugagga byange byonna olw'okuba sirina musika mulala yenna okuggyako nze nannyini byabadde abeeyagalira, sirina mwana, sirina mukyala, sirina ani. Ebyobugagga ebyo byonna bikwatibwa ne bitwalibwa mu Baitul Malil Muslimina bwe banga weeri, ne bisigala oga nti tulinayo omuzikiti, tulinayo bamulekwa, tulinayo bano, ne bigenda nga bikola ku nsonga ez'obusiraamu. Wabula kituyinza okugyamu by'ebintu ebikuteekateeka mu kufaako n'okusasula amabanja go, ebisinga biba bijjuddwamu, ebisigadde byonna bitwalibwa fi Baitul Malil Muslimina, kibategeeza litakfiri shu'una al-muslimina al-amma, nga bigenda kukola. Omuntu oyinza okubeerayo nga weebuuza nti ate nze bwe nfa nga tewali wansikira wadde n'omu, ekyo tuno kyekibeerawo bwe kityo bwe kibeera. Agambye nti kama ttafaqa man qaala bi'irithi ala anna hadha khaasun bilmuslimina, ng'era abamanyi bwe beegatta ne bagamba nti singa omuntu aba afudde nga musiraamu, ebyo byonna ebintu bye biba bigenda kugasa khaasun lilmuslimina, kiba kyeyawulidde basiraamu bokka, li anna ma yu'khadhu min al-kafir alladhi la waritha lahu, ate biba bijjibwa ku kafiri yenna atalina musika yenna, au lahu warithun la yastaqirru la yastaghriqu la yakunu irithan, kubanga biba bijjidde ku mukafiri, bwe biba bya mukafiri atalina musika yenna oba alina omusika atamalawo bya bugagga bye, ebyo tebibeera busika. Wa innama huwa fai'u li baiti mali muslimina, wawula bakitwala eno nonjogera y'abamanyi bakitwala nti fai'u bubanga bulaba omunyago gwe mbannyonnyodde nti omuntu singa alumbaga n'obusiraamu, obusiraamu buvaayo okwedifendinga bukwata ebintu bye ne bumugoba, ebintu ne bitwalibwa ng'omunyago ogutali kulwana nga talwanyisiddwa ne bitwalibwa, kye kibagamba. So omukafiri waba mukafiri bitwalibwa ng'omunyago nga watali kumulwanyisa nga bwe tunatwala omunyago singa aba afudde. Oba bw'aba musiraamu abamanyi abamu bakitwala nti buba busika, obusika nga ennyumba y'obusiraamu yeba ekusikidde. Wakhtalafu fi i'tibari baiti al-muslimina warithan sababa lilmirath, wabula baayawukana okugamba nti Baitul Malil Muslimina nsonga emu mu nsonga ezisembeza omuntu mu busika. Ekyo abamanyi bakyawukana. Ikhtalafu baayawukana okugamba nti Baitul Malil Muslimina state treasury oba ennyumba y'ebyobugagga by'obusiraamu nti nayo omu ku basika abasobola okusikira omuntu. Nagamba nti idha lam yakun li shakhsin al-mayyit li shakhsi al-mayyit warithun bil fardi aw bit ta'sib, singa omuntu aba afudde nga talinayo omusika yenna asikira mugabo oba asikira ebisigalidde, wa kana lahu dhawi rahmin, nga ayinayo owooluganda, aw kana lahu warithun bil fardi, oba nga ayinayo owooluganda omu asikira omugabo, la yastaghriqu kamila tarkatihi, nga tagenda kumalawo bya bugagga bye byonna, fahal yadhhabu al-maalu aw zaidu minhu, abafa emmaali eyo egenda au zaidu minhu, oba ekiba kyeyiseewo ku maali eyo, li baiti maali muslimina, kitwalibwa mu state treasury, au yuraddu ala man yuraddu alayhi min alwaratha, oba emaali eyo eddizibwa abamu ku booluganda abasikaabe, wa yuwarrathu dhawi al-arhami inda adami al-warithi bil fardi wat ta'sib. So nga tukimanyi bulungi nti singa omuntu afa nga talinawo basika, awo n'obusiraamu bwawokanira, era abannaye twebaza nnyo obusiraamu, kubanga kukiri ku succession layer ya Uganda nti singa kisangibwa nga known heirs tebaliiwo, ebyobugagga tewaliiwo olala gye biraga okuggyako okuleeta customary heir gwe munoonyayo omuntu yenna gwe musobodde okuteekawo nti amusikire, naye tebalinayo wala gye biraga. Naye wano bwe tuba tulina abasika ba migabo, ate ovuiki kibeera reya nnyo okugamba nti tebaliiwo, abasika bano bayita bitasiib, bayita ba residuary heirs, basobola okujja ne batwala ebyobugagga ebyo. Bwe tebaliiwo tubeerawo ne bayita abasika min dhawil arham, amanga the bagena agnetic brothers oba relation, abo babeera baleetebwa abasika abasikirwa, abasobola okusikira omuntu ono nga abooluganda lwe. Agamba nti khilafan bayna ahli al-ilmi ala thalathati aqwal, ekyo n'abamanyi ويورث ذوي الأرحام عند عدم الوارث بالفرض والتعصيب. abamanyi bakyawukana emiteeko esatu okugamba nti owooluganda afudde, omuntu ng'afudde nga talinayo musika wa mugabo wadde asikira ebisigalidde, naye nga alinayo owooluganda
abamanyi bakyawukanamu ebigambo oba endaba ssatu okusinziira ku mbeera eyo. Basooka bagamba nti yuntabaru baitu mali lmuslimina waritha li shakhsin idha lam yakun lahu warithun au zaada ba'du ashabi lfurudi shay'un min attarika. Abamu bagamba nti singa emaali esigalawo nga tubadde tugigabanyiza ku abalina okugifuna ne wabawo ekisigalawo, oba omuntu n'aba nga afudde nga talinaawo musika, emaali ye egenda fiki fi baitu mali lmuslimina bisharuti an yakuna an yantazima, naye nga bataddewo akalombolombo kamu ogamba nti already eri gye twandiise it is formally oba tukiyise it is rasmiya tusamma arrasmi ku side y'oluzungu tujja tuyise nga officially oba official, nga tulinawo official state treasury ey'obusiraamu nga bw'onolaba kati nga house of zaka oba actually ndoza house of zaka gye tuyinza okugamba in Uganda nga bwe tugiwulira olidde kati ekyo ze zimu singa ebe formally nga oba specially nga weeri olidde officially nga eteereddwawo. Wa maana intidhamihi, nekye bategeeza intidham bakyonyola an yaquuma alayhi imaamu aadilun, nga kuliko omukulembeze omwenkanya akulembera state treasury eyo oba house of zaka oba ennyumba ey'obusiraamu ey'obugagga. Agambye nti yasurufuhu fi jihazi sharia fi jihati sharia, ng'ebintu ebyo byonna singa bwe biteereddwayo agenda bitwalira mu makubo ddala ag'eddiini geekola ki geeyagira. Wa ilayhi dhahaba almalikiya, ng'ekyo nno imaamu Malik kye yeegattako bakkiriza ne bagamba nti baitu mali muslimina state treasury singa ebawo eri esobola okutwala ebintu bino naye ng'eri officially stated oba officially possessed nga eri ku side y'abasiraamu. Wa qawlu shafi'iyya fil jadid, era n'ekigambo kya imaamu Shafi'i kye bayita fil jadid wal qadim. Shafi'i al jadid ng'asenguse okuva e Kufa ng'azze e Misiri, ne Shafi'i al qadim yoli ow'e Kufa mu Iraq. Qala bihi mutaakhiri shafi'iyya, abamu ku basembayo be bayita mutaakhiri shafi'iyya, abamu ku bagoberezi ba Shafi'i abasembayo. Wa alayhi alfatwa indahum, era nga kye balamulirako bo. Qala al-allamatu Badruddin Abu Abdillah Muhammad bun Sibti al-Mardini ayogera oyo mumanyi gutugeddeko, agamba nti rahmatullahi alayhi, agamba nti sababun rafi'u indana wa inda al-malikiyya, eyo ensonga etwalibwa eriffe gye tuli n'eri abagoberezi ba Imam Maliki khilafan li Hanafiya, ate okujjako kusaidia Imam Abu Hanifa wal Hanabila ne kusaidia Imam Ahmad ibn Hanbal. Kitegeeza nti ab'e Makka tebagigoberera naye ab'e Madina bo bagigoberera. Falaysa sababan indahum, bo tebagitwala nga nsonga. Wa huwa al-in'idam, nga yekuba nti wali teriiwo. Agambye nti yaani in'idami al-warith, nga tewaliiwo musika yenna. Agambye nti wayarithu bihi baitul mali in intazama, nti basobola okuleeta state treasury okubanga esobola okusikira omuntu singa esangibwa nga officially in place bi an yakuna al-imamu adilan, ng'eriga omukulembeze omwenkanya. Wallahu ta'ala ala. Emigambo bingi. Ekigambo ekyokubiri yarithu baitul mali muslimina mutlaqan, abamu bagamba abamanyi nti baitul mali muslimina ereetebwa nga omusika mutlaqan in general, si nsonga oba kyoba ki, era nti idhan adama alwarithu, singa tewasangiddwawo musika asikira muntu ng'afudde, au baqiya shay'un min at-tarika, obanga waliwo ekisigaddewo mu luvannyuma lw'okugabanya baada ashabi al-furud, mwabo abalina okufunamu emigabo, sawa'un kana muntaziman au ghayra muntazim au la, si nsonga weeri officially oba nga teriiwo, nga wane waffe teriiwo officially, wabula waffe weeri formally, nga bwe tulaba house of zaka nti sobola okuba ng'etwala ebyobugagga by'omuntu singa ebeesangiddwa nga weeri. Bano boxside eno bwe batubagamba ba'dhu ulama. Agamba nti huwa al-mashhuru min fi madhhabi al-malikiyya, era ekintu ekyo ne kusaidia Imam Malik ngera bwe tulabye kisigeza balina qawlaini, era kirimu kyayatiikirira nnyo kusaidia Imam Malik. Wa alayhi ammatuhum, era abasinga obungi ku bo abagoberera madhhabu ga Imam Malik ekyo kibaliko kibagoberera. Wa qawlu shafi'iyya fi qadimi, era ne kusaidia Imam Shafi'i fil qadim, kuba Shafi'i fil jadidi wali batugambye ina kubeera ngeri muntazima nga officially weeri, ate wano batugambye si nsonga weeri officially oba teriiwo officially, esobola okubeera nga bintu ebyo bisikirwa baitul mali muslimina, tuyita baitul mali muslimina at the moment nga bulaba house of zaka. Akati ne batugamba Shafi'i al-qadim, Imam Shafi'i owe Kufa bwatu naye ye kigambo kyayogera nga yegatta ku Imam Maliki. Wa alayhi ba'dhu shafi'iyya, era nga kuliko n'abalalira ba'dhu abamu ku bagoberezi ba Imam Shafi'i, kigeeza Shafi'i fil jadid,
بتوين الشافعي الجديد شافعي أو مصري. واستدل أصحاب هذا القول بقولين، هذان القولين era baina obujulizi bwebesembesa abagoberezi b'ebigambo bino ebibiri betwola bikiri ekyasose ne kino ekyokubiri alqawlain kino ekyokubiri abagamba nti si nsonga weeri oba teriiwo kigeza balina ebigambo bibiri. Ma rawahu al-Miqdam bun Ma'di Kariba agamba radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala man taraka malan faliwarathatihi, agamba nti omuntu yenna bw'aba alese ebyobugagga bibeera byabaki, bibeera byabasikaabe. Wa man taraka kallan fa ilayna, ate oyo munna aba alese kallan ekintu kyonna ekiritaagako okusigirwa fa ilayna kiba kirina kudda gye tuli ekiriko obusigire. Warubama nga bwolaba kingaki omuntu alese abaana talese omwana talese wa Luganda naye alese abaana abawala. Nabbi agamba nti fasultanu wakilu awaliyu liman la waliya la, omukulembeze ndo obusiraamu abeera aliwo nga tewaliwo mwana oyo asobola kwesigamira ku kibula nga imam bayimirirawo kusaidia abaana abawala abatalinaako mwasirizi ne basobola, oba omusajja nga yayenda bwenza omwana omuwala ate omwana n'atuuka okufumbira omwana omusiraamu masha Allah, abasajja bayimamu bayimirirawo kusaidia omwana omwala era byebakwata ne bamugabayo gye baba bamugabe yonna kibagamba nti kalla. Warubbama qaala, era oluusi yagamba fa ila Allahi wa ila rasuli, oluusi yagambanga Nabbi sallama nti ekyo kidde eri Allah na mbaka we. Wa ana warithun man la waritha lahu, Nabbi yagamba nti nange ndi musika eri oyo atalina musika. Aqilu anhu wa arithuhu, omuntu oyo nsobola okumuweera omutango singa aba abanjibwa era nsobola okumusikira. Wal khalu warithu liman la waritha lahu, ne kojja asobola okuba omusika w'omuntu oyo atalinaayo mwasirizi yenna okujjako kojjaawe. Yaqilu anhu wa yarithuhu, asobola okubanga amuweera omutango, wakadhalika n'okukola ki, n'okumusikira. Walwajhu minhu, kiki tuyiga mu hadithi eyo, annahu sallallahu alaihi wasallam bayyana annahu warithun man la waritha lahu, Nabbi atunnyonnyole n'atugamba nti omuntu yenna atalina musika Nabbi yamusikira. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yarithu shay'an li nafsihi, Nabbi tasikira kintu nga ye, innama yasrifu dhalika ala masalihi almuslimin, wabula ekintu ekyo akitwala eri ku state kitwandise in general duties ez'obusiraamu, Islamic general duties. Liannahum yaqiluna anil mayyit, kubanga abasiraamu bali singa omufu afudde abanjibwa be basobola okumusondera essente ezimusasulira, be basobola okusonda ebbanja ne limusasulirwa muganda waabwe ne bamutaasa ekibonerezo kyagendako, be basobola okusondera essanda ne baziwaayo ne bagenda bakuziika, be basobola buli kimu kyonna ky'oba tolinaako obusobozi, be basobola okugulira ekyokulya nga tokirina mu mbeera efaanako bwe ne facilitating amaziika ago. Kibagambye nti yakirwanu kiryo Nabbi awaddeyo zakara nafsahu, yeeyogeddeko nga naye tumanyi obulungi nti representative waki wabuze, ekitegeeza nti representative yenna ow'obusiraamu asobola okuyimirira mu kifo Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga mwe yakola ki, mwe yayimirira nga Nabbi wategeeza nti nagamba nti al-ulama warathatul anbiya, abamanyi basobola be basika ba Nabbi, gwoyimirira mu kifo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayimirira. Abu kama qala sallallahu alaihi wasallam, agamba li annahum yaqiluna anil mayyit kal asaba min al-qaraba, basobola okuba ndi bakusasulira ebbanja oba omutango ng'abantu bo abaali badde bakusikira bwe baali badde babeera nga balina obisasula. Agamba fayadau al-imam, agamba nti fayadau al-imam tarikatihi min tarikati man la waritha lahu au baqiha fi bayti al-muslimina, kitegeeza nti bwe tuba tugabye emaaliyo ne babaawo ekisigalawo kiba kigenda mu state treasury oba fi state treasury, kiba kigenda mu nyumba y'obusiraamu oba gye bandise eggwanika ly'ebyobugagga eby'obusiraamu ebigasa ensonga z'obusiraamu. walakinna hadha al-istidlal da'ifun jiddan, naye ate ensonga eyo bagidha'afa abamu ku bamanyi ne bagamba batya, aga nti yarudduhu al-hadithu nafsuhu, hadithi yennyini ekizzaayo ekyo kyetwogedde, haythu bayyana Nabbi sallallahu alaihi wasallam annahu warithun man la waritha lahu, Nabbi agambye nti omuntu yenna asangiddwa nga talina musika, Nabbi ye musika we. Fadalla hadha ala anna man kana lahu warithun fa inna tarikatahu lahu, kitegeeza nti omuntu aba n'omusika yenna emaali ye beesigaledde eri omusika oyo. Kama dalla alhadithu ala anna man taraka malan fa huwa liwarathatihi, nga hadithi bwegambye nti omuntu yenna aba alese ebyobugagga bye byonna bigenda eri basika be. Kama dalla ala tawrithi alkhal, era netulaga nti omuntu asobola n'okusikirwa kojjaawe oba kojja mu bantu betumanyi babinganda,
abasemberayo ddala eri ku nkomerero nga bulabe bukoma nsimbi be basemberayo ddala nti tasobola kujja nga waliwo omwana, tasobola kujja nga waliwo jjajja musajja. Naye olaba atuuka okujja ku extent ejjetegeeza nti ab'eŋŋanda yusaidi y'omusajja bonna tebaliiwo. Kama dalla alhadithu ala anna tarikata nga bwatugambye awo Allah subhanahu Muhammad sani fil kitab natugamba nti khal namwogerako wa huwa man min dhawi al-arham nga tumanyi abiri mu b'eŋŋanda wa annahu warithun man la waritha lahu era nga ajja ku muntu oyo abatalina atalina mwasirizi yenna. Wastadalla ekyokubiri wastadalla min al-ishtirati intidhami baiti al-mali era akabonero akalaba kalombolomba akalake baleese akakwakulizo nti baitul mali ina okubanga weringa eyimiridde بأن المال مصروفا إلى الورثة أو إلى بيت المسلمين إلى بيت المال بالاتفاق أيضا كبانج مال الدا إري أبسيكا أوبا أكدا إري بيت مال المسلمين نقول كوكو يغتا كوابا ماني. فإذا تعذرت إحدى الجهتين تعينت الأخرى سينغا تسانجبوا مثلا ngabana webali ne waba wekisigade ne bagante tutwale baitu mal muslimina weno kubanga weri woba si kyekyo nga tekiriiwo nga byonna tebisaidi zonna tezisangiddwawo oluno tuba tusangiddwa nga waliwo ekintu ekisobola okukola ki okutuwaate way forward okusalawo ekiba kisembyeyo okusinziira ku ndaba y'obusiraamu nga bweberezze. Agambye nti ekyokusatu kyekisembayo endaba y'amamanyi agambye la yu'tabaru baitu malil muslimina sababan litawrith au litawarithi mutlaqan abanga nti nedda tekiri ni jeno nti ennyumba y'obusiraamu esobola okujja n'esikira omuntu. فما زاد عن أصحاب الفروض يرد على من يرد عليه من الورثة. Singa emali esangibwa ntugigabanyizza ne wabaawo ekisigaddewo emali eyo tuddamu tugireba nti mali tugiwa ne tugyongera abalinamu emigabo. Owulidde kyabaga nti idha lam yakun thamma asibun singa tewaliiwo omuntu yenna mu abo baresidwary heirs abasajja abateekeddwa okufuna ebintu ebisigalidde fa illam yakun waritha yuraddu ilayhi singa tewasangiddwawo omuntu yenna asobola okubeera nga akola ki addizibwa awuli min al-arhami oba mu bantu ab'eŋŋanda fa in lam yakun ahadun min dhawi al-arhami singa tewasangibwawo n'omu mu b'eŋŋanda ng'oggyeko bali abalina emigabo agamba nti fa yudau al-maalu fi baiti mali al-muslimina olw'enno emmaali lwesobola okugenda mu ki mu baiti mali al-muslimina ala sabili al-maslaha nga kigenda kuyambako al-maslaha al-amma ensonga oba shu'un al-muslimina al-jami' ensonga ezigatta abasiraamu bonna la ala sabili al-irithi nga tezigenzeeyo oba emmaali yo tetwaliddwayo kuba nti baitu mali muslimina ye musikidde esikidde omufu oyo okitegedde wabula etwaliddwayo bwetwalibwa okusobola okugasa abasiraamu. Wa ilayhi dhahaba al-hanafiya wal-hanabila ekyo nno nga Imam Ahmad ibn Hanbal ne Imam Abu Hanifa bwe watyo yekkubo lye baakwata ku nsonga efaanako bwetyo era ne baleeta obujulizi wastadallu bi adillati minha naga nti wa ulul arhami ba'dhuhum awla ba'dhin fi kitabillah. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti abantu ab'eŋŋanda b'oluganda lw'omufu bye basinga obulungi okutwala ebintu bye oba okumala ensonga ze okusinga abalala bonna ddala mu kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga inna Allaha bikulli shay'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala buli kintu kyonna yasinga okumanya. Agamba nti haythu bayyana Allahu tabarakahu wa ta'ala anna al-aqariba al-insani amuman abantu b'oluganda lw'omufu bonna in general wa min bainihim dhawi al-arham ngera mwe muli ab'eŋŋanda ab'ewala n'ab'okumpi ahaqqu bimirathihi nga be bateekeddwa okumusikira ba'dhuhum al-ba'dha an umumi al-muslimina be bateekeddwa nga tunaleeta n'abasiraamu balala bonna. Wa qad bayyanat ayatu al-fara'id min man yuqaddam fi al-mirathi min aqarib al-insan era aya ezikwatagana ku busika zaatunyonnyola ani ateekeddwa okulembezebwa ani addako nga bwe twajja tugiraba era nga bwe tujja okulaba mu maaso awo. waman baqiya منهم دلت الأدلة الأخرى على توريثهم عند عدم الوارث بالفرض والتعصيب. Era omuntu yenna singa aba atali mu abo abalina mu first priority y'abasika ne wabaawo ekisigalawo era hadithi zaatulagadda wajje tukizza. Mulimu hadithi eno nga mathalan marawahu al-Miqdam bon Ma'adi Kariba agamba radiyallahu ta'ala anhu nga bwe twagisomye eri anna nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qala man taraka malan falwarathatihi omuntu yenna abalese emmaali bayabasikabe waman taraka kallan fa ilayna oyo yenna abalese ekisigirwa kyonna kiba kisigadde gye tuli. Wa rubbama qaala era bagamba oluusi yagamba nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam fa ila Allahi wa ila rasulihi era bisigala bidde eri Allah n'omubaka we. Wa ana warithu man la waritha lahu nze nabbi sallallahu alayhi wa sallam ndi musika eriyo yatalina musika yenna aqilu anhu wa arithuhu
omuntu oyo nsobola omuweera omutango singa abaziza omusango wakadhalika era nsobola okumusikira ng'ebintu bye bikwatibwa ne bitwalibwa mu maali muslimina walkhalu warithu man la waritha lahu ne kojja abamusika eri omuntu oyo atalina bamusika yenna yaqilu anhu warithuhu asobola okubanga amusikira n'aba ate ng'era naye asobola okubanga amuweera omutango حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فهو لورثته فيأخذ عنه مرضا وردا وأن الخال وهو من ذوي الأرحام يرث من لا وارث له بالفرض والتعصيب era ne batutegeeza ne batugamba nti Nabbi sallama nga bw'atunnyonnyodde nti omuntu yenna yateekeddwa okubanga alina abantu be abamusikira era abantu be baba tebaliiwo emmaali eyo wasangibwawo oluganda nga kkojja asobola okusikira omuntu oyo era asobola okumuweera omutango si nsonga asikidde ebintu byonna oba asikidde ekitundu ku byo nga bwe bazze batugamba warrajihu wallahu a'lam n'ekisembayo ku nsonga eyo eyabayo to state treasury nga Allah subhanahu wa ta'ala embeezi waffe mu kumanya era gwe tuzza gy'ali buli kyonna ekiba kiganye abantu okutegeera oba ekibalemye alqawlu thalith kyekigambo ekyokusatu kye tusembeddeyo ddala anna bayita maali almuslimina laysa warithan ennyumba oba state treasury taba musika si nsonga esembeza omuntu ku busika wa innama yudau fihi maalun man la waritha lahu wala qarib wabula emmaali y'omuntu yenna etalina gyeraga zaka fayu eminyago egitaliko oba emmaali egiddwa mu ttaka oba ki oba emmaali y'omuntu afudde nga talina basika eyo gyetwalibwa hakadha agamba nti wayunfaqu ala almasalihi alamma emmaali ekigiteesaayo kubanga egenda kugasa abasiraamu in general nga teri agenda kugendayo nti agifunye nga agifunye nti yasikidde gundi no wabula agenda kugifuna ng'omusiraamu ateekeddwa okujja okuyambibwa la ala sabiri lirithi nga tagifunye kuba nti azze kusikira gundi wa innama huwa almaslahatu alamma wabula agenda kugifuna ng'ezimu ku nsonga ezigasa abasiraamu bonna abazze okuyambibwa kal amwali almajhula ng'emmaali etamanyikiddwako ani nannyiniyo tanzilan lilmajhuli manzilata almadum nga tugiteeka emmaali etayimanyikiddwako nannyiniye manzilat almadum nga tubalanga ataliiwo hakadha walil mas'ala kitegeeza tukinnyonnyodde nti baitu maali muslimina tesikira mufu wabula emmaali yenna ebuliddwako nannyiniyo gyetwalibwa negasa abasiraamu bamulekwa abantu abatalina mwasirizi enfuuzi okuzimba emizikiti oba okuddaabiriza oba kulandi mizikiti byekola ebyo nannyiniye asigala afuna empeera nga bwe kirina okubeera والمسألة تتعلق وثيق بمسألتين الرد وتوريث ذوي الأرحام eyo ne kituva okwogerako kikuŋŋaniddamu ensonga bbiri mulimu ensonga gye bayita alwathiqu bilmas'alatayn gye bayita arraddi mulimu okuzzaayo ebintu ebiba bisigalidde nga tubiddiza baani ate ekyokubiri mu tawrith dhawil arhami abantu ab'eŋŋanda abatalina migabo mu maali basikira ki bibadde kwetolera walihadha ikhtasarat fiha walam yastawfi al-adillatu لأنها سترد إن شاء الله تعالى هذا باب وتدفن كده أجمد الإرث بسبب الالتقاط إن سونغ يوكنا twakala bensonga ssatu mu nsonga abamanyize badde bakola bajja batubulira esokera ddala twagambye omuntu okusikira omuntu ku lw'okusiramuka omuntu okusikira omuntu ku lw'omukwano ebitwabikubye tebiriiyo eyokusatu gye tugambye ensonga y'okusikira omuntu nga emmaali tugitute mu baitu maali muslimina nebange esobola okugasa abasiraamu bonna abatalina mwasirizi oba abalina obwetaavu ekyokuna kye tutunulirako olwaleero essaawa zino kye bayise al irithu bil iltiqaati au llaqiti obusika ng'omuntu asikira ekintu olw'okukironda oba okulondebwa agambye ndi wahuwa akhidhu tiflin la ya'rifu nafsuhu wala riqquhu nubidha fi shari'in au ghayruhu au dhalla dariqin okulonda omuntu okulonda oba yalonze mwana oba alonze kaana kato ng'abakyala abamu abali bwe muzaala obwana mwabwenda bwenzi n'otayagala basajja bawa mmwe kutegeera obabuzeeko emyezi 6 bamanyi oli ku ssomero ku university n'ojjamu olubuto n'oluleka mu babies home oba n'okola ki kati obwana obwo ne bulondebwa babulonze oba oli azze n'akagula nga tekaliiko nnyina waako yakasula mu bitooke twakulira bamu twasanga nga omukazi yajjemu olubuto n'asula omwana bitu nebiwunya abantu oli n'abanga ensolo n'ensolo nemusinga okutegeera kuba ensolo ekayanira n'omulambo gw'omwana waayo mubiraba olijjo ku internet ng'enkima ekutta omulambo gw'omwana waayo kukwatidde wano enyolwa naye gwe n'okwata mayiti n'ojjamu omwana mu lubuto n'omusula mu bitooke
N'olwekyo abaana abo baba balonze omuntu singa abamulonze tetwakyogera ddala mu jahiliya twatusoma jahiliya twabitunulira dda tabafu omwana ono billaqiiti omwana ono singa yalondebwa oli n'amukuza omwana oyo asobola omusikira oba nedda. Waqad ikhtalafa ahlu al-ilmi fi tawrithi bihi abantu abamanyi bayawukana ku nsonga y'okuleeta omwana oyo i'tibarihi sababan min al-asbab al-irth nga baga nti oba omwana ono ali mu nsonga ezisembeza omuntu ku busika oba nedda ala qawlaini balina ebigambo bibiri ekisooka wasayati bayanuhu inshallah wa bayanu al-ahkami al-muta'alliqa bidhalika inshallah ta'ala ebakinnyonnyodde naye nga al-muhimmu bakinnyonnyola era mu gundi eyasembayo ekikulu kiri nti omwana oyo takusikira nga tunaba kutuuka ku bigambo ebyo oyo omwana tali mu basika abo bajja kukireeta tujja kisoma mu mulyango guddako naye nga tali mu basika abo nga bwe tujja okusoma ku nsonga ezigoba omuntu mu musika. Fawaidu tuta'allaqu bi asbabi al-irth emigaso gye tuyiga mu kumanya ensonga ezikusembeza ku busika ekisookera ddala labayo ekintu kino qad yitama al-asbabu thalathati al-mirathi fi shakhsin wahid singa kisangibwa nti omuntu agenda okusikira omuntu akuŋŋaaniddamu ensonga zino essatu nga bwe tumanyi bwe zeegatta ekisookera ddala wahina idhin yarithu bima yaslihu minha al-irthi omuntu singa abeera n'ensonga ssatu nga zimukuŋŋaaniddeko ezimusembeza ku busika olwo nno abeera agenda kujjira ku nsonga emu eyo walam yahjibuhu anhu asababu al-akhar ate ensonga atasobola mumuziyiza. Famathalan okugezanga law ishtarata ar-rajulu ibnata ammihi al-mamluka singa gwali eyo omusajja gwali eyo ng'oli mukyala mutegere ekizampa eno omusajja olina taatawo oyo yalina muwala we kati gwe wali kuno omuwala atunula oba omukyala yeggwe kawala kali akaali ak'omusajja oyo simanyi oba ekizampa eyinza okuvaayo kati nze kanneetwale nti gwali kunandaba bw'oba muwala oba mukyala ndi kitaawo ate gwali kunandaba ng'oli musajja oli mwa muganda wange ekitegeeza ompita taatawo omuto ono muwala wange aba akuyita kazini we nawe muyita kazini sister. Singa kikeera enkya nga nvudde mu bulamu bw'ensi nga ggwe omulenzi obadde oli free you are not a slave naye ate nga muwala wange gwandaba omuwala yenna ng'obadde slave ewantu awamu oli muddu mutabani wange oli owa muganda wange najja n'akugula n'akujja mu buddu n'akuwa free of charge n'asasulayo ssente n'akuta ne bakujja mu buddu ate n'akuwasa kuba kikkirizibwa ate n'akuwasa owulidde gwe kawala kange gwe singa oyo ali okwo mutabani wa muganda wange ajja n'akugula mu buddu n'akununula ate oluvannyuma n'akuwasa kati ensonga ziri bbiri ekisookera ddala muganda wo mwannyoko kulwaki kulw'oluganda ate ekyokubiri akuguze mu buddu afuuse alinga slave master wo akununudde n'akujja mu buddu of which nti abaaguze obukama obubadde obwa mukamaawo slave master obwa slave master abaabuguze okubujja kuwuli abadde mukamaawo n'abwezzaako naye kuye n'akuta n'akufuula free kati ensonga bbiri ezisookera ddala zimukuŋŋaaniddemu ekisookera ddala wa luganda lwo ekyokubiri afuuse slave master wo kubanga yabalibwa nti ate yalinga mukamaawo ne wankubadde akutadde ekyokusatu ate bbaawo kuba amaze n'akuwasa ebintu byonna bisatu bimukuŋŋaaniddeko ensonga ziri esatu ze twayogera kitegeeza nti agenda kujjira ensonga emu esookera ddala 1 singa oba ofudde n'ova mu bulamu bw'ensi olwo agenda kujjanga ani ekisookera ddala zawuja agenda kujjanga zawujuka agenda kujjanga bbaawo temulina mwana agenda kusikira hafu y'ebyobugagga byo kakati ekyo ng'okivuddeko tugenda ate ku sayidi eri muganda wo ku lwataata bataata bammwe abagatta owulidde ate asikira ebyobugagga nga ki abisikira ebyobugagga already nga muganda wo asikira ebyobugagga ebisigaddewo byonna kitegeeza agenda byeddiza ekyokusatu agenda kujja nga ne bwabazze mu biti bino bisatu biti bino bibiri ebiti bino ebibiri bw'abijjiramu emaali yonna abaagitwala bw'ajjanga slave master akununudde omununuzi wo ebyobugagga byonna bigenda mumuddira olw'okumwebaza ku mulimu gwe yakola ekyo Allah yakibawa ate ekyokubiri bw'anajjanga era muganda wo mu famire era agenda kutwala ebyobugagga byo byonna kubanga musajja okitegere lidhakari mithlu hadhil unthayayn principle egamba nti ratio is 2 to 1 bwekyo bwekibeera omulenzi is 2 omuwala is 1 n'ekyo bwekigenda okubeera kati ate bw'anajjanga husband olwo aba agenda kutwala half olwo kiba kijja museeza kati olwo byonna bw'abigasa byonna ebyobugagga aba agenda kukola ki aba agenda kubimalawo eyo example
gitwagadde okubanga tuyigamu mu hadhihi alfawaida. Faida eyokubiri, qad yarithu zawjun min zawjati, asobola okujjanga ngaki nga bba waki w'omukyala, era bwe kitugambye owulidde, asobola okujjanga bbaawo n'abeera ng'asikira hafu y'ebyogagga. That means singa kisangibwa nga waliwo abaana era oba bakadde bo oba nga waliwo mukadde wo maama wo agenda kuba ng'akusikirako ng'asikirako hafu ya byabugagga byo. Ate singa kizze oba oli awo mathalan singa era kizze era nga bwe mbanyonyedde ensonga zonna ssatu kumpi nazimazeyo omulundi gumu, bwekityo bwe kibadde tugambye nti alwarathatu yunsibuuna daiman ila almayiti hasaran, si abasika bonna bazzibwa eri abafu baabwe hasaran, okusobola okubeera nga tuhaddada tubaako nekkomo, we make boundaries. Wala yunsibuuna li ba'dihim, wabula ate abamu tetubasembeza. Fayuqaalu zawjatu, ng'omukyala ayi zawjatu almayit, ng'omukyala w'omugenzi, wa abul almayit, oba taata w'omugenzi, wa ummu almayit. Hakadha tugenda tukalo ki, tugenda tusalako ku bantu abo nga tubawa titles ez'enjawulo. Wallahu ta'ala a'lam. Simanyi oba wayinza okubaayo munnaffe aba n'ekibuuzo, naye ng'ensonga olwaleero nkakasa nga tugezaako zifumbawumba ne tuzinnyonnyola ensonga ezimu ku bamanyi ze baayawukanamu n'ensonga ze baagattako abamanyi. So wabaawo alina ekibuuzo ku nsonga eno, olwaleero tuwunzisa omulyango oguyitibwa asbabul irithi, ensonga ezisembeza omuntu mu busika. Mugende ku YouTube musubscribinge, abataasoma bintu bino musome clips kati ziri 4, eno yaakuna olwaleero ekomekereza mu kujja tusomesa nsonga zino. Wabula omusango gwe tujja okuddako insha Allah baguyita asbabu au mawani'ul irith. Kakati zino zonna tulabye nga weeziri, naye ensonga ki eziyinza okugoba omuntu ono gwe twogeddeko mu busika? Insha Allah ku lwokuna olujja tujja okutandikirako ensonga ezigoba omuntu afumbekeddeko bino byonna bye tuva okutunuulira. Nsonga ki eziyinza okumugaana ate okufuna ku byobugagga by'omufusi ng'aba afudde. Wallahu ta'ala alam. Ku mulundi ogujja ze tujja okuba ate nga tutandikirako insha Allah. Alinayo ekibuuzo kiteekeko, oba oyinza okuyita ku simanyiseeko oba essimu yazitaddeyo, naye nga kyemmanyi oyinza okuba ng'oteekayo ekibuuzo biidhinillah bwe kibanga gye kiri. Naye nga olwaleero biidhinillah awo wetukomye. Wallahu ta'ala a'lam. Saba Allah jalla sha'nuhu abeere nga atuwa obulungi era atuwe okweyongera okuba nga tunoonya n'okululunkanira okumanya, ate atuwe bye tuba tuyize tubeere nga tubissa mu nkola n'okubitegeera n'okubituusa ku balala biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala. Gendo subscribinge ku channel yaffe eya Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Ojja kubanga emisomo gyonna ogifuna in full, n'egitannabakoonaku wano gyonna gye giri, obeere ng'ate weeyongerako kubanga ate oba oli awo insha Allah omanya biidhinillah. Subscribinge, mulayikinge, byonna insha Allah mbeere nga mbifuna. Wa barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Simanyi oba waliwo omuyinde abuuza ekibuuzo.